Olunaku olwaleero Leader of Opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi asumatikidde watono abatemu badde baagala okumumiza omukka omusu mu bitundu wali ebya Kawempe Mpererwe era nga bano babadde bali mu kubba obululu. Joel Ssenyonyi n'agamba nedda tetugenda kukkiriza bya kubba bululu nga tulaba katugende tulabe abantu abo lwaki bagenda mu maaso okubba akalulu ka munnaabwe. Mukwano gwange Joel Ssenyonyi ebimutuuseeko tebibadde birungi naye twebaza Katonda olw'obulamu bw'abasajja bamuyiikiriza, abasajja bamufunzizza naye tusuubira Katonda ajja kuba wamu n'abo abalina emitima egy'enkyukakyuka n'abo abaagala Uganda ebeereko ey'enjawulo. Twongera obajjukiza nti bano bakola bino okuggyamu abantu obwesigwa, abantu okubajja ku mulamwa, abantu balowooza nti balina kiddako era n'okukola buli kimu kye bakola nga bo abantu ba kinoomu. Naye tulina okukkiriza nti one day one time Katonda ajja tuddiramu era Katonda ali wamu naffe. Tukkiriza nti Mukama Katonda tusobola tulekerera abasajja bano tufubbalako ebbanga lyonna. Era tusuubira nti one day one time bano abali mu kukola ebikola eby'effujjo, ebikola eby'ebikolobero, ebikola eby'okutulugunya abantu nti nabo bajja fuuka lufumo mu ggwanga lyaffe. So tutambulira wamu nga tumanyi ekyokukola bwe kiri era nga tusuubira nti ekyokukola ekyo mwe tujja okujja ebirungi bye tugenda okukola. Basajja bali ready nnyo okubba akalulu naye naffe tuli ready nnyo okulaba nga tutambuza buli kimu. Mwatugetegekedde ne naffe mwasanze tuli beeteefuteefu. So twongera obajjukiza nti everything is very ready, very ready. Balaba basajja batemu baagala naye banange basajja mmwe mwewadde eddembe. But time will tell. One day one time time will tell. Abatemu mwenna abaagala okutemula abantu, faces zammwe ziri kuno tuzimanyi, tuziraba, tuzirina era tusuubira nti byonna mu kaseera nga mubikoze, nga mukoze buli kimu ekisooka n'ekisembayo, ensi ebalaba. Ekyo tuyinza obbagamba nti ensi ebalaba. Mugende mu maaso mukole buli kimu nga mwagala okukikola, mwefuula abagezi, mwefuula abategeera, but time will come. Okumpi ne ekitebe kya Nuupu around there oba opposite oba side eriko Nuupu oba ekyengulu, waabaddeyo meeting baayise ba RDC bonna. Ne wabeerayo meeting naye ba RDC abo bonna si ba NRM, baliyo okunoonya kamere era emmotoka zaabwe zonna baziggyeko number plates, double cabin. Mugenda kulaba emmotoka zaabwe nga teziriiko namba. Ba DPCs bonna abatwala ekitundu ekyo eky'obululu bamanyi byonna ebigenda mu maaso. Poliisi ab'ebyokwerinda byonna babimanyi. Emmotoka z'aba DPC z'aba RDCs zonna baziggyeko number plates ze zigenda okutambuza obululu. Waliwo aba UPDF abaweereddwa omulimu gw'okutiikinga obululu bali mu maka ga Nabbanja awe Makerere okulira n'ekitebe kya Nuupu. Bali wa Nabbanja gye batiikingira obululu. Namba puleti zonna baleese makanika mu kikomera n'akuulako ennamba zonna ne bazitereka ziri wa Nabbanja mu nnyumba. Buli amaliriza omulimu gwe ng'agukoze bulungi gwe bateerako namba puleti ye nga bamaze okubba akalulu n'okwerangirira. Buli polling station Nabbanja akoze bw'ati bwe bati NRM bweteeseza okukola. Buli polling station yonna egenda okulondebwako mu Kawempe egenda beerako MP wa NRM oba ba MP ba NRM be bagenda okubeera abakuumi. Kugenda kubeerako minisita, kugenda kubeerako RDC, abo be bagenda okubeera ku buli polling station. Then n'abamagye, wulira bulungi, nkugambye minisita, MP, abasirikale ne ba RDC. Kati abakulembeze ba Nuupu bonna, ababaka ba parliament, bano bachairman simanyi ba chairpersons aba LC5 bani LC3 ba councillors bagenda kukwatibwa, tebakkirizibwa kubeerawo. Tebagenda kukkiriza mu
mukulembeze wa Nuupu yenna MP yenna kubeera mu kalulu kano mbunna akondakitinga akalulu. Abamu bakukwatibwa ewaka ewaabwe, abamu bakukwatibwa ku lunaku olwo. Balekemu abantu kiwe omukisa bali abantu benna bagamba ababbalamu abagenda okwambala okwefuula aba Nuupu abagenda okubanga be batekinze over bagambe eba newankubadde Ssenyonyi bamukutte naye bagundi bafutu soja bakyaliwo embeera babakwate n'obululu Nabbanja bwagamba. Nabbanja yapulipe yalinze public nti bagenda kukwata aba Nuupu n'obululu. Bye bivubuka bya Balamu nabagamba ennaku ezo nti bagambye Balamu nga minisita w'abavubuka abeere mu kalulu kano. Jjo mwamulabye Kawempe ng'atambula njukunju. Balamu Saamu bagamba nti nali mu kalulu kano nga ow'abavubuka n'abaana. Era ebivubuka biguunizi weebiri bigenda soka kwefuula bya Nuupu babikwate n'obululu. Naye nga balina obululu obwabwe bwe bagenda okusula, waliwo bwe bagize bwe bagenda okukwata n'aba Nuupu, ate waliwo bwe bateekwa okuteeka mu box oba mwagala oba temwagala. Naye kye babawadde excuse me, tewali kukola fujjo lisusse nnyo. Abakuumaddembe tebattiramu omuntu. Naye intimidation ebeerewo nga y'amaanyi, kubanga baagala balekewo bafuutu soldiers bokka nga tebalina liida yenna. Mugende okutunula nga Sserunjojo w'eddembe mukwate, Zaake mukwate, bali Mwezo mukwate, baani bonna nga babakutte. Naye nga bo bakuumibwa ba ministers, ba MPs aba NRM, ba RDCs nga be bali ku polling stations. Kakati abo be banaaba bakutte, abamu bakuteebwa kawungeezi, abalala bakuteebwa nkya, abalala bakukya ku makya ng'ewaabwe bataddewo emisanvu talina kufuluma waka wuwe kujja mu kalulu. Kati NRM yeegiriise ng'ekigotta entula. Waliwo ekintu His Excellency kye yakoze eggulo. Nabbanja agali okumpi ne ekitebe kya Nuupu around there, oba opposite oba side eriko Nuupu oba ekyengulu. Wabaddeyo meeting bayise ba RDC bonna. Ne wabeerayo meeting naye ba RDC abo bonna si ba NRM, baliyo okunoonya kamere. Era emmotoka zaabwe zonna baziggyeko number plates, double cabin. Mugenda kulaba emmotoka zaabwe nga teziriiko namba. Ba DPCs bonna abatwala ekitundu ekyo eky'obululu bamanyi byonna ebigenda mu maaso. Poliisi ab'ebyokwerinda byonna babimanyi. Emmotoka z'aba DPC z'aba RDCs zonna baziggyeko number plates ze zigenda okutambuza obululu. Waliwo aba UPDF abaweereddwa omulimu gw'okutiikinga obululu bali mu maka ga Nabbanja awe Makerere okulira n'ekitebe kya Nuupu, bali wa Nabbanja gye batiikingira obululu. Namba puleti zonna baleese makanika mu kikomera n'akuulako ennamba zonna ne bazitereka ziri wa Nabbanja mu nnyumba. Buli amaliriza omulimu gwe ng'agukoze bulungi gwe bateerako namba puleti ye nga bamaze okubba akalulu n'okwerangirira. Buli polling station Nabbanja akoze bw'ati, bwe bati NRM bweteeseza okukola. Buli polling station yonna egenda okulondebwako mu Kawempe egenda beerako MP wa NRM oba ba MP ba NRM be bagenda okubeera abakuumi. Kugenda kubeerako minisita, kugenda kubeerako RDC, abo be bagenda okubeera ku buli polling station. Then n'abamagye, wulira bulungi, nkugambye minisita, MP, abasirikale ne ba RDC. Kati abakulembeze ba Nuupu bonna, ababaka ba parliament, bano ba chairman, simanyi ba chairpersons aba LC5 bani LC3 ba councillors bagenda kukwatibwa, tebakkirizibwa kubeerawo. Tebagenda kukkiriza mu kulembeze wa Nuupu yenna MP yenna kubeera mu kalulu kano mbunna akondakitinga akalulu. Abamu bakukwatibwa ewaka ewaabwe, abamu bakukwatibwa ku lunaku olwo.
balekemu abantu kiwe omukisa bali abantu bennabagamba ababbalamu abagenda okwambala okwefuula abanuupu abagenda okubanga be batakinze over bagambe eba newankubadde Ssenyonyi bamukutte naye bagundi bafutu soja bakyaliwo embeera babakwate n'obululu Nabbanja bwagamba. Nabbanja yapulipe yalinze public nti bagenda kukwata abanuupu n'obululu. Bye bivubuka bya Balamu nabagamba ennaku ezo nti bagambye Balamu nga minisita w'abavubuka abeere mu kalulu kano jjo mwamulabye Kawempe ng'atambula nju ku nju. Balamu Saamu bagamba nti nali mu kalulu kano nga w'abavubuka n'abaana. Era ebivubuka biguunizi weebiri bigenda soka kwefuula bya nuupu babikwate n'obululu. Naye nga balina obululu obwabwe bwe bagenda okusula waliwo bwe bagize bwe bagenda okukwata n'abanuupu ate waliwo bwe bateekwa okuteeka mu box oba mwagala oba temwagala. Naye kye babawadde excuse me, tewali kukola fujjo lisusse nnyo abakuumaddembe tebattiramu omuntu. Naye intimidation ebeerewo nga y'amaanyi kubanga baagala balekewo bafuutu soldiers bokka nga tebalina liida yenna. Mugende okutunula nga Sserunjojo w'eddembe mukwate, Zaake mukwate, bali mwezo mukwate, baani bonna nga babakutte. Naye nga bo bakuumibwa ba ministers ba MPs aba NRM ba RDCs nga be bali ku polling stations. Kakati abo be banaaba bakutte abamu bakuteebwa kawungeezi abalala bakuteebwa nkya abalala bakuca ku makya ng'ewaabwe bataddewo emisanvu talina kufuluma wakawuwe kujja mu kalulu. Kati NRM yeegiriise ng'ekigotta entula. Waliwo ekintu His Excellency kye yakoze eggulo